twasazeewo ffenna 2026 abavubi baatugamba nti akugive you give. Akuwagowa naffe Yoweri Museveni tugenda kumulonda 2026 naye yeewuunye. Museveni tugenda mutamya akalulu kubanga agenda kuyoola kayoole. Abavandimwe bonna kati basanyufu. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bwekityo bwe kiri. Okitegeera batugamba nti sebo ne wano mu Buganda no senga tetwafuna ku buliidi z'abavandimwe wano. Ate nno kusasa ki twandisigaddeyo erimu. Wano tewali family mu Buganda mwe tutali. Kituufu. Abavandimwe munnyu tewali nva ziriibwa nga tebaliimu. Yabula yagala okutabula ku langi. Tewaliwo mu buli family okuva ku family esooka waggulu paka wansi. Ate bali wano forever. Waliwo abagamba bazeggulo. Kamba wena history, many of you don't know. The first census in Uganda, year 1911, Banyarwanda were counted as an indigenous community in Uganda. The first census, the first census, year 1911, Abanyarwanda baba walanga amawanga amala mu Uganda. Then 1949, 1959, 1969, 1949, 1959, 1969 census ezesatu. Eggwanga eryali lisinga abantu obungi mu Buganda bali Baganda nga bokwiryo bamanyi bavandimu. These are facts. Ate tebaddayo oba oyagala oba toyagala okubala kw'abantu okwa 1949 okwa 59 ne 69 eggwanga eryali lisinga abantu abungi mu Buganda bali Baganda nga bokubiri Banyarwanda. Ulira mu census esatu ze nkugambye in the entire country Banyarwanda were number 5. Bino si byaggulo waliwo abagamba Banyarwanda bajja ne Museveni. President Yoweri Museveni yatusanga wano. Ssekabaka Mutesa Sigwe nawulira yayitireeyo nga avaana atambula Sembabule bw'atyo yayita Rwanda n'agenda. Ye mutunuulire nnyo olaba embaazi. Kati oluddako kankubulira ba president Abanyarwanda bakafuga eggwanga lino. Kati kamba w'example njala mutunuulire Lule. Ono mutabani we Lule ono eyali MP we Lubaga. Njala mutunuulire physical appearance ye enviiri ze n'embaazi. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ate no ebyafaayo bye bitulaga nti olaba Kampala ono yekka mu Buganda wano yekka goyinza okusanga bino bye tugamba naye ebitundu byonna bufuluma Luweero bufuluma Mubende genda Nakasongola genda wa Mawogola eyo yonna buli wootuukayo abantu abaliyo bonna baali bajja dda naye okufuna ku Soviet nsimule wano buugi bunjikidde abo bonna abantu baali bajja dda kati kitegeza wano mu Kampala wokka wano oyinza okugamba nti waalingawo ko gwe wedda yaliwo ekibiina kye bayita omubaano ekyakulemberwanga Dr. Kamuhangire ne Muzeeyi Donat Kananula ensobi gye baakola bwe butasomesa Bannayuganda history w'Abanyarwanda. Abantu abasinga balooza Abanyarwanda bazze wano ggulu. Actually kankyongerera na kino Abanyarwanda abamu Uganda yabasanga wano. Ekisoboka ekirala abazungu baatuula Germany I think 1884-1885 ne basalawo boundaries Africa. Parts ezimu ezeeruwana ne bazijja ku Rwanda baziteeka ku Uganda. Bali ni conference eri gye baalimu. Ebifo ebyo ntungamu Kisolo, Kabaale. Mumanyi nti Kabaale yayongerwa ku Uganda 1911. Oli bwakugambanga nti Mukiga oyo Munyarwanda 10 ku 10. 1911 Kabaale bajongera bongezi ku Uganda. Ebifo nga ntungamu oli bwakugambanga nti bamuzaala ntungamu kumakya mugambe nti waraaye waramutse beba Babi Kyagulanyi. Oyo Babi Itungo Munyarwanda 10 ku 10 naye kweka mu Banyankole yeyita Munyankole Babi Munyarwanda 10 ku 10. Otegera ate abasijja bogerako bali munno hanga tugende Gomba ero laba Masaka ero laba Musayona bogenda Mityana Mubende bogenda Luweero buli luguudo lufuluma Kampala kakati tulina ugamba nti twali kweni. Sabo mwami Sonda jitusanyise okuba nawe olunaku olwaleero. Weewaawo nange neesiimye okubaako nammwe. Kulikeyo Muganda ya weekend baddemu ebintu bingi. Weewaawo tulivuddemu. Naye okusingira ddala katandike mu bwangu ddala. Ensonga ze twagala okutangaaza kozi z'omwami Gashumba zayogedde ng'ekyokera ddala mu bye yayogedde njala nkubuuzeemu bino obyamba tutangaaza. Okubaawo Munyarwanda kabira oba ggwanga
ebigambo bya Kubanga Gasumba simanyi bago wabiwulidde otya. nabiwulidde naye guno si gwe mulundi wangu soose okubyogerako wano Ah, ate era nabyogerako luli lwakuba nti nali ndi mu ddoboozi yeah. naye tuteeka okusooka okwebuuza ekigenda kya Gasumba ng'omuntu okwogera bino ebigambo mu kaseera kano agenderera ki kubanga kyenkakasa amazima ne Gasumba agamanyi nti bino byayogera byakulimba kuba yali ku radio 4 n'ayogera ebigambo bye nga bwe yabyogera ekyannenyamiza ennyo nti ate ne presenter ku radio 4 yali wa kibogwe ennyo nga bigambo byabuuzaako Sajja ali professional yogo. ayinza okuba nga yali professional naye nga mu nsonga ze yali abuuzaako teyaziinaamu kumanya kuba senga alina okumanya mu nsonga ze yali abuuzaako Gasumba teyaligenze ku level emulimba kutuuka ku ssaatu nga lino nga bwe tutunula olwaleero ekisooka obunyarwanda oba abanyarwanda si tribe era si ggwanga obunyarwanda yalibadde nationality mu ngeri ennyangu nga bw'ogamba nti abakongo abasudaani abasomaliya abazayire abatanzania ezo teziba tribe obunyarwanda okubeera tribe kyali created wano mu Uganda mu ssemateeka wa 1995 Museveni yakiteekawo n'akitondawo n'agamba nti waliwo abantu abayitibwa abanyarwanda naye mu nsi yonna okuva mu kutonda kutuuka olwaleero Katonda tatondangayo bantu bayitibwa abanyarwanda era ne mu nsi yonna teriiyo lulimi lwe bayita lunyarwanda teruliiyo bw'ona agenda okunoonya olulimi oluliyo baluyita ikinyarwanda abantu abaliyo mu nsi bayitibwa Rwandizi abantu abali mu Rwanda Bahutu Batuusi n'Abatwa ge mawanga ameka asatu so bino ebigambo ebimu Gasumba abyogera nga ali mu kutuzanyirako mu kutumanyiira mu kutujeregerera naye twakirowoozezza nze mu ndaba yange nti Gasumba yayagadde obwongo bwaffe tubuggyeko ba Bobi Wine ne banne abayikiddwa mu House of Commons e Bungereza tuteeke amaanyi gaffe tugatunuulize Gasumba bwe tugatunuuliza Gasumba kiri kife era kiri tekirina international headline yonna gye kyakwata wano mu Uganda apaana kyakomaawo ne kibula naye wadde kiri kyaliyo tumanyi na kino kituufu kubanga bano balina ekigendererwa kyabwe ng'ekigendererwa kyabwe ekikulu ennyo kutulaga bakulaga nsi nti balina siteeke mu Buganda etaliiwo Gasumba bino yabyogera dda yasookera ku kigambo Masaka n'agamba nti ekigambo ekyo Masaka kya Lunyarwanda kubanga ekitundu ekyo kyali kitundu kyabwe anga Abanyarwanda nti kubanga ekigambo Mashaka mu Lunyarwanda kiyitibwa kitegeeza muwemba naye tugenda okuzuula nga omuwemba mu Lunyarwanda baguyita Mashaka si Masaka Amasaka kankubuulireko nazzi kuno nga abalongo bwe bafa nga babaziika mu nsaka bakwatanga ensaka ne babasenga ekyo bwe njogera mu Luganda omuntu akimanyi ne basenga ennyama yaabwe ne babateeka muki ne babafugika mu nsaka ne bazifugika ku ttale kigambibwa nti obayita Amasaka waaliwo abalongo abaafanga bakulu abaabuukanga bakulu nga buno obusaka bwaffe obwa bulijjo tebasobola kujyamu omubumbi n'ababumbira amasaka amanene ne babateekamu ezo ensaka ennene olwokuba baali bamaze oziteekamu kiba kifuuse kali kaba tekakyali nsaka era tekyali nsaka kiba kifuuse kisaka kati kano olaba n'ebisaka byonna nti ekyo kisaka kiba kifuulire ekisaka nti olwamalanga okuteeka abalongo mu nsaka eno yafuuka nga kisaka nga bwefuuka ekisaka nga bagitwala ne bagiteeka mu kantu ako koolaba akalinganga emiti mu bagikwekanga era abantu bonna nga tebayingiramu kati ako nako ne kafuuka akasaka oba ne kifuuka ekisaka kati nabano bwe batwe baali era awo yabayita Masaka weewoolaba ku mbuga y'essaza e Masaka waabeerangawo amasaka agabiri abantu nga bayitawo Masaka naye bino byafaayo bantu baffe kwagala kutubuzaabuza nakwepeejinga wantu beeteekewo bayiye ebintu byabwe mu kuyiiya nga bagezaako okufuna we batuula so bino Gasumba byayogerako ekisooka Buganda tebangako na nsalo na Rwanda ensalo Buganda gyeyina n'abatali Baganda egiyina Nankole egiyina na Bunyoro egiyina na Busoga egiyina na Kenya egiyina na Tanzania kati Buganda batebangako na nsalo na Rwanda tetusobola kubeera nga tuyina ekitundu kya Rwanda
ate ebitundu bingi bw'ogenda e Japan eriyo ekibuga bakiyita Kyoto bw'okivunula mu Luganda kitegeeza Kyoto mu Luzungu kye bayita Furnace. Tetuyinza kugenda Japan tukayanira katundu ako. Bw'oba ova Ejjinja ng'ogenda Buwenge waliwo ebyalo nga 8 awo biyitirivu nnyo nga 8 naye nga byonna amannya ge birina gewaffe Buganda. Mpomodde, Nakyesa, byalo biri 8 nga byonna amannya ge birina gaffe luddawa Masaka e Buganda. Naye toyinza kugenda e Busoga n'okeleyiminga nti aka katundu kaffe Abaganda. Omanyi Mwami Gashumba okusinziira ku byayogera ayogera anasonyiwa okubanga kuba ye yabitandika kati feno nga tulina olina okunyonyola abantu. Ate naffe twagala kumwogerako twagala kumwogera naye okusinziira ku byayogera ate abyogera okudde no mu Buganda byenge gye bikosaamu abantu ababiwulira yaddeyo omuntu yinga tetwandimuwadde nnyo makulu era tetwagala ekyala Abanyarwanda be basookawo Uganda oba Uganda yasangawo Abanyarwanda kuba engeri gyayogeramu alaga nti oba Abanyarwanda be era namuwulira nga Gashumba alinga agamba nti Uganda okujja wano Abanyarwanda yabasangawo. Naye kankubuulireko ensi gye bayita Uganda yatandikawo 1889 era ekiyitibwa Uganda si eno Uganda eyammwe gy'olabako. Eno Uganda yaffe gy'olaba olwaleero bagiyita the Republic of Uganda. Eri ensi eyitibwa Uganda eyogerwako yali Buganda. Era Omungereza oli gy'ayogerako the Pearl of Africa yali alambudde Buganda. Yensi gye yalambula n'agitunuulira n'agyogerako nga Uganda the Pearl of Africa. Ekyo jakisanga mu ndagaano ey'olwenda 1900 agreement teriimu kigambo Buganda. Ebigambo byonna ebyogera ku Buganda mulimu Uganda. Kakati bwebanga ekigambo 1900 okujja Uganda okujja mu biwandiiko kijjawo 1900 nga kiyingire mu ndagaano ey'olwenda. Mu 1900 mu Uganda temwalimu bantu bayitibwa Banyarwanda kubanga Uganda eyogerwako ye Buganda. So mu ndagaano ey'olwenda temuliimu. Namuwulira ng'era alifaalinga okubala abantu okwali wano mu 1911 Abanyarwanda bababala. Era awo wenyini mukama wange biki ebyaliwo mu sensasi ya 1990? Sensasi ya 1990 era ani yazikola? Sensasi ya 1911 yakolebwa Abangereza. Ekitongole ekyo kampuni yali ya Bungereza nejja wano okukola okubala. Sensasi gye yakola yali ya Uganda Protectorate. Naye nga Uganda Protectorate yali tennabaawo. Baabala Buganda n'amatwale agali amatwale ga Buganda, provinces za Buganda nga Busoga nga Karagwe n'ebitundu ebirimu. Naye amasaza ga Buganda 20 gaaliwo. Kati yo gye twagala tutulemu ffe twagiri producinga mu report kubanga bino Gashumba si yasoose obyogera ne President Museveni yabyogera. Bw'amala obyogera ffe tumuwandiikira ebbaluwa ng'ennaku z'omwezi 5 October 2021. Mu bbaluwa eyo yalinako omutwe ogugamba nti response to land reform suggestions by His Excellency Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni, an analysis made by Kiboga team. Aba Kiboga team Obwakabaka bwa Buganda bwatulagira ntukuŋŋaanya ne tugenda mu research yaffe ne tuwandiika ku report yaffe. Nja kutandikira ku mukogwe 15. Ku mukogwe 15 we twateeka census report ene yogerwako Gashumba gyali falingako ng'anyumiza abantu nti Abanyarwanda baaliwo wano era namuwulira ng'akigumiza nnyo twaliwo wano. Kankubuulireko mu 1911 mu Buganda temwalimu Banyarwanda, temwalimu Bakooki, temwalimu Baluuli, temwalimu Banyala. Aba bantu bana mu Buganda tebaalimu. Era njagala okugamba nti mu Buganda temwalimu yadde Omukalamojja omu. Mu Buganda temwalimu abantu basinga obungi abamawanga agali eyo tebaalimu. Naye abantu abali mu Buganda mu census report eno yabalibwa. Katandike n'essaza ly'Ekyaddondo kubanga ffenna bwe tuba tuzimba Buganda kwe tutandikira. Report eno eya 1911 gye bayita census report bw'ogikwata kuba yagamba nti census report eyo nze njirina era nagira atubuulire omuko kweri. Ffe census report gye tulina eyaffe otandika n'omuko ogw'19. Page 19 gye bayita the census report of 1911 tandika ne page 18 otuwa ku page 23 oba 24. Abantu abali mu Buganda be bano. Mu Kyaddondo mwalimu abantu 10,015 mu 42. Ku bantu bano
kwaliko Abaganda emitwalo 9,955. Kwaliko Abanyoro 3,399. Kwaliko Abanyankole 441. Kwaliko Abaswahili 377. Kwaliko Abaziba 195. Kwaliko Abasoga 61. Kwaliko Abakedi 12. Kwaliko Abanubbi 984. Kwaliko Abakavirondo 76. Kwaliko Abagisu 63. Mwalimu Abalango 2 bokka n'Abatooro 7. Ebyo Kyaddondo ku bantu emitwalo 10,015 mu abameka mu ababiri. Abo bantu abalimu uliddeko Omunyarwanda yaddomu Abanyarwanda bali Kyaddondo ekyabagaana okweyogerako nti we tuli wano ky'ekyabagaana baali kuki kuba Gasumba agambye baaliwo wano naye bano abali Kyaddondo ky'ekyabagaana okweragako nti Banyarwanda we bali. Era bw'ovaawo ne tugenda ku ssaza ly'Ekyaggwe. Essaza ly'Ekyaggwe lyalimu abantu 8,153 nga kwabo 7,559 baali Baganda, 622 baali Banyankole, 1,061 baali Banyoro, 198 baali Baswahili, 155 baali Baziba, 3,633 baali Basoga, Abakedi baali 18, Abanubbi baali 28 n'Abakavirondo baali 69. Wano tewaliwo Balango. N'Abakyoli mu Buganda tebaali mu 1911. Mu Buganda wonna tewali wali Mukyoli yadde atya yadde omu w'eddagala. Era wano bwe tumaliriza towuliddewo yadde Omunyarwanda atya omu. Kati Gashumba ye twagala gye obwino we atulaga Abanyarwanda be baayogerako. Mwami Gashumba abijjawa yatugambye mu census report ya 2011 talina gy'abijja. Atuula butuuzi abijja byannyonnyola abantu. Atuula butuuzi n'abiyiya ng'asinziira mu njogerere ya Hitler omunazi tiyogera obulimba busavuwaze nnyo buddiŋŋana olutata abasinga bajja kubukkiririzamu nti buki nti butuufu. Naye kati ffe olw'okuba bulimba bwe tuvaayo ne tubusiimuulawo kyetwagala yogere. Bw'ova ogenda mu ssaza ly'e Bulemeezi amanya abantu bagenda kugamba era Bulemeezi eyo tewaliwo Abaganda waliwo ffe Abaganda tebabangayo. E Bulemeezi waliyo abantu. Bulemeezi erina square miles 2,134. Waliyo abantu 9,737,435. Ku mitwalo egyo 9 kwaliko emitwalo 8,969 nga Baganda. 1,479 baali Bayima. Abanyoro baali 2,765. Abaswahili baali 6. Abaziba baali 57. Abasoga baali 222. Abakedi baali 1,058. Abanubbi baali 1,758. Abakavirondo baali 331 n'Abavuma baali 7. Awo tuli Bulemeezi. Kati tuve Bulemeezi tweyongereye ewala tulazeewa katugende e Mawokota kuba wera natutulabyo Banyarwanda. E Mawokota mu lipooti y'emu wali abantu 3,553 nga kuba Baganda bali 3,413. Abanyankole baali 507. Abanyoro baali 514. Abaziba baali 221. Abasoga 184 waliyo n'Omukedi tewaliyo Munyarwanda yadde omu wane Mawokota wetwogerako. Bw'ovaawo ne tugenda e Ssingo mwenyi bagamba nnyo era ffe Abanyarwanda essaza ly'e Ssingo lyaffe mwe tubeera. Mu Ssingo Ssekabaka Edward Muteesa yabaawo mu 1959 n'abasindika gye bayita e Namutamba ng'abajja Neekongolero ebisolo gye byali bibakola ki gye byali bibaliira ne babasindika e Ssingo. Naye wano mu 1911 Omunyarwanda naye oba onoonya waddagala teyaliyo. Nkugambye ne mu nsi yonna naye oba onoonyamu ow'eddagala temwalimu Munyarwanda. Census report ya Dakar 1921 yakapuchalinga Abanyarwanda naye teyakapuchalinga Abanyarwanda yakapuchalinga abantu de Ikinyarwanda speakers abaali boogera olulimi oluyitibwa Ikinyarwanda. Ffe tuyita Abanyarwanda. Bano bagamba nti boogera Lunyarwanda. Olulimi Olunyarwanda teruliyo. Olulimi oluli baluyita Ikinyarwanda. Olulimi olukola ki olwogolerwa. Naye Ssingo waliyo abantu 4,996 nga ku bo 3,457 Baganda, 891 Banyankole, Abanyoro 4,179, Abaswahili 3, Abasoga 3, Abanubbi 2 n'Abakavirondo baali 4. Bituva awaawo ne tugenda e Butambala eri mu Bamwanga Kivumbi simanyi oba egyo tunasanga Abanyarwanda. Wali abantu 2,531.
abantu ab'emitwalo 2531 omutwalo gumu 989 baali Baganda, Abanyankole baali 1010, Abanyoro baali 381, Abaswahili baali 16, Abaziba baali 15, Abasoga baali 94, Abakedi baali 15 n'Abanubbi 2. Omu 2 naye Abanyarwanda tewaliyo yadde waki yadomo abavandimwe tewaliyo yadde atya era kyembadde nzirako kubanga kyabavandimwe ekyo kyabavandimwe ate ye Kasumba ye yakakiyiya n'Abanyarwanda Ekiriyo. bagamba kife tuli bavandimwe. Abavandimwe kitegeeza nti ab'Oluganda abavandimwe ab'Oluganda si tribe kigambo bugambo asa bufe bade tulowooza abavandimwe omukulu yayogera ekino nga tulowooza akyava tribe era nze nange mbadde mu tribe nedda Egomba waliyo abantu emitwalo 20,258 kubo Abaganda bali emitwalo 22,233, Abasima bali 17,35, Abanyoro bali 4,55, Abaziba bali 8, Abasoga bali 7,2, Omukedi omu, Abanubbi 3, Abakavirondo 331 n'Abavuma bali 7. Era nawe Egomba teriyo Banyarwanda. Omuntu alaba bano Basaamu Kuteesa abagula ebijja Egomba najja kugamba mbu Basaamu Kuteesa wane waabwe David Nyefunza bano baaliwo wane waabwe akati no wano David Nyefunza Bahima baali 1735 nga Abaganda bali emitwalo 22,233 mpolera era bano baaliyo nga balunzi baali bapakasi nga bakola ku masamba g'abasajja Abaganda agabeerangayo agalundanga ente eyo tuli Gomba bw'ova Gomba jangu Ebugerere eno ne Ebugerere ye mutero tugamba webyafaayo wali Abanyala eyo gye balemesa ne kabaka okugenda mbu kubanga katusooke Busujju wane Busujju Ebusujju wali abantu 6 mu 304 ku bantu abakakaga mu 304 kwaliko Abaganda 621 Abayima 13 Abanyoro 149 n'Abaziba 4 eyo tewaliyo Basoga bali betwale tuwulira awalala tewaliyo Bakedi tewaliyo Banubbi tebali bw'ova onoogenda Ebululi eno gye mwogera tine saza lye Bululi waliyo Abaluli no bayiya n'olulimi lwabwe Ludicha naye baluyita Luduuli era tuli kukubanga Oluduuli era bagamba n'ogamba busimanyi kabaka waabwe ye mwogezi butamanya waliwo n'omulala leero bayiriza ennyo bamuyita Ahmed Katerega Musaazi nti balina omukulembeze w'Ebululi nga bamuyita Namuyonjo nga Mululi 1911 census report Ebululi teyawandiikayo muntu yaddomu bw'ati ayitibwa Omululi kebeera embwa kebeera embuzi kebeera enkoko nga bagiyita Nduuli teyaliyo bano babbi abaava Erango ne bajja bawamba ebitundu basooka kusenga nga basenga bulungi bwe balaba wezenga bangi kati balowooza nti wabe nga bawulire Katwe mu Kinyolo bawulira simanye ekyazanga mu Kitoolo neyo si Butoolo era si Bunyolo abajja batya kati bano Abaduuli bava Buvyeri ne bajja ne basenga Mwakyoli kati buliza sensasi yaabwe bwali abantu emitwalo 2,119 liro lyerimu ku masaza amatono nnyo mu Buganda Abaganda mwe bali nga basinga obutono mu 1911 waliwo Abaganda 2,180 waliwo Abanyankole 1,107 ojja kumbuuza nti bani abali basinga obungi Ebululi abaali basinga Ebululi baali Banyoro nga bali 1,677 Abasoga baali 6 Abakedi baali 22 n'Abanubbi baali 20 katugende Ebugerere era nayo gye bagamba mbu waliyo Abanyala. Omunyala ye mwana oba omuntu azaalibwa omukazi oba omusajja Omusoga bwe yeegatta n'omukazi oba omusajja Omugisu be bayitibwa Abanyala. Naye eri mu 1911 Abanyala tebaaliyo kubanga Abagisu baali tebannaba kujja mu Busoga. Mu Bugerere waaliyo Abasoga baaliyo naye nga Abagisu tebanakola ki tebannaba kujja. Kati bano abajja baaliyo waliyo abantu 8 mu 2 mwana mu 2 8 mu 8 mu 22 nga ku bano kwaliko Abaganda 12,778 kwaliko Abanyankole 543
kwaliko Abanyoro 15,000 twasoose okulaba ng'Abanyoro basinga Abaganda obungi e Buluuli nga bali 1,400 katuzze e Bugerere tusanga era Abanyoro nga basinga Abaganda obungi ng'Abaganda bali 2,000 ng'Abanyoro bali 5,000 Abasoga baali 401 n'Abakedi baali 6 abo bavanga Bukedi eyo si Bugisu kubanga Bugisu yali saidi na Bukedi ne by the way Abakedi bano nja kubuuza jjajja nga nkakase oba mu biseera ebyo yali ensi ya Bugisu kubanga Bukedi kyali Bwakabaka nga butwala ebitundu bingi nnyo saidi zeyo nga bantu bana bakwatandika kweyawulako abagwere bonna babeeranga eyo munda eyo saidi eyo Bukedi bwali Bwakabaka obuwerako obumu nga bulina abantu abangi abawerako kakati bw'ovaawo Jangwe Masaka gye twatandikidde nga abakulu bagamba mbu n'ekibuga Masaka kyabwe kubanga ekigambo Masaka kiva mu Lunyarwanda mu Kyalunyarwanda Amashaka naye Masaka n'Amashaka byanjawulo Kabonge ne Kabenge baawula ennyukuta emu naye tebeddira muziro gumu Semmanda ne Semanda nabo tebeddira muziro gumu Sewandagi Wanbugo Sewandigi Wanjofu nyukuta byanjawulo byagala okufaanana mwaka boddira amazzi no galina ZB bojjamu zedi emu n'ogisikamu kikigambo situjja kukyogera oba we mudde ekyo bw'okireeta tegaba mazzi era teri muntu asobola kisembeza kukinywa ng'okimuteredde mu giraasi ddala kakati ono gashumba okulowooza nti Masaka ne Mashaka tebyawula byawukira ddala nnyo kubanga omuwemba tegulina bukwatagira na Mushaka naye Buddu waliyo abantu 11,900 waliyo abantu 9,15,654 ku bantu bano 9,15,000 kwaliko Abaganda 8,107,763 kwaliko Abanyankole 3,593 kwaliko Abanyoro 4,486 kwaliko Abaswahili 7 kwaliko Abaziba 5,151 bano Abaziba lwaki baali bangi mu ssaza ly'e Buddu Kiziba oba gye bava kitundu kiri Tanzania kiri ku nnyanja Victoria awo Abaziba gye baavanga okujja wano kati wabanga kumpi nnyo okutuuka wano ewaffe e Buddu era bakolerawo bingi nnyo waliyo Abasoga 186 waliyo Abakedi 2 waliyo Abanubbi 28 waliyo Abakavirondo 8,8 lwaki n'Abakavirondo baali bangi Kavirondo Gaafu eyo Gaafu eri ku nnyanja Nalubaale naye mu Tanzania bano Abakavirondo batambuliranga wamu n'Abaziba era gye baavanga ne basobola okujja wano ne babeera awo e Buddu eyo ripooti yali ku 911 ku muko gwa 23 w'osanga bino siwuliddeewo Munyarwanda siwuliddeewo Muvandimwe siwuliddeewo Muhutu siwuliddeewo Mutwa siwuliddeewo Mutuusi kubanga Abahutu Abatwa n'Abatuusi Banyarwanda be bamu n'abafumbira olulimi olufumbira n'Olunyarwanda zaawula akantu katono nnyo nga bula Oluganda n'Olusoga ate Oluganda n'Olusoga zaawukana nnyo okusinga Olunyarwanda n'Olufumbira so nga ate Olusoga bw'owulira owuliranga Oluganda olumenyefu ate nabo bawulira Oluganda bawuliranga Olusoga olumenyefu naye ezo zaawukana nnyo okusinga Abafumbira n'Abanyarwanda kati genda Ekkooki gye twandirowooza nti Ekkooki gye baali badde era Abanyarwanda naye Ekkooki wali abantu 1,986 ku bantu abo 1,834 baali Baganda 489 baali Banyankole 103 baali Banyoro 5 baali Baswahili Abaziba baali 173 Abasoga baali 43 n'Abakavirondo bameka 3 awo tuli Kkooki bw'ova Ekkooki weyongereyo ojja kutunula Ekabula era bangi bagende boogera wana Ekabula mu disitulikiti erya Ntonde eri bangi boogera nnyo nawulira n'abavubuka baayo nga bayise ekiteeso mbuffe kino ekitundu kyali kyaffe Mwankole n'olwekyo twesaleko tudde eri gye twagala okubeera naye njagala owulirize Ekabula wali abantu 5,000
ku square miles 324 wali abantu 5,499 ku bantu bano 5,000 kwaliko abaganda 2,694 kwaliko abanyankole 2,396 era abanyankole tebaali basinga baganda buki bungi kwaliko abanyolo 386 kwaliko abaswahili 5 kwaliko abasoga 7 kwaliko abakedi 2 omunubbi 1 n'abaziba 5 mu 2 bw'ovaawo n'ogendera emawogora gye nakugambye wasaamu kuteesa eyagula ebijja yawaayiriza mbweno waali waffe era lino ssaza lyaffe banyarwanda abati nyefunza ffe twalibeerangamu era ffe bannannyiniryo naye njagala nno mpulire nonna ate eno yo emawogora n'abahima tebaaliyo kubanga tinyefunza yali ente z'abantu baffe ye emawogora ye muhima n'agamba nti muhima era waabwe naye abahima baaligomba emawogora tebaakola ki tebaaliyo eggombe wakitunzi mu 1911 mu 1911 emawogora waaliyo amawanga aga tribes 3 abaganda wali abantu 3,237 nga ku bo abaganda baali 1,835 abanyolo 207 n'abanyankole 1,129 tewaaliyo muntu wa ggwanga ddala emawogora kati omuntu ajja n'abizunza n'ayogera ebigambo bibikikinake ebivuuvuubo bitaliiyo vaawo ogenda ebuweekula neyo Mbende district naye kati bagisalamu ebitundu bingi kubanga ebimu biri Singo ebirala biri luddawa biri eri naye mu Buweekula waliyo abantu 23,486 nga ku bo 7,836 baali baganda 1,463 baali banyolo lino lyesaze eryokusatu abanyolo gye basinga abaki abaganda Buweekula abanyolo baali 1,464 kubanga abanyolo baavanga Kakumiro ne bajja wano baava Buyaga ne Bugangazzi awo wonna ne bayingira wano okubeerawo abanyankole baali 704 abaswahili baali 19 abaziba baali 5 abasoga baali 5 abakedi baali 5 abanubbi baali 2 omukaavirondo omu n'abavuma 7 ago ge masaza ga Buganda getwogeddeko agaabalibwa mu sensasi ya 1919 tuleseyo amasaza 2 Buyaga ne Bugangazzi tetugogeddeeko wano lwa nsonga emu mu kiseera kino tegabaliwa mu ssaza kubeera amasaza ga Buganda mu referendum ya 1964 Obote gye yabba amasaza ago baagakubako akalu ne gaddayo obunyolo ne galeeta ebizibu bingi nnyo ebyavaamu kakasa buli muntu yena abikola ki abiraba era abimanyi kakati mu mwami Gashumba ffe bwino waffe tumutaddewo kati ye aleeta owuwe atulage nti abanyarwanda baali bangi mu bigambo byebyo ayogerako n'agamba nti mu census eya 1959 eya 1969 n'eya 1999 abanyarwanda baali namba 2 mu Buganda era nga basinga obungi mu Uganda baali bameka baali baki baganda nakyo katukitangaza mu Buganda n'olwaleero census eyakagwe ne ya 2024-2025 abanyarwanda tebabangako namba 2 era mu census gyayogera ko 1959 yeyogera nti aboogera Olunyarwanda the Ikinyarwanda speaking tribes baali 7 tribes ezoogerwako tribes ezo 7 zezakwata ekifo eky'omukaaga mu census ya 1959 nga zonna zigasse nti nga babuuza nti aboogera Oluganda muli bameka aboogera Olukyoli muli bameka aboogera kino muli bameka era bono ojja okweta aboogera Oluganda ate bo baali bangi nnyo kubanga kumpi abantu abasinga obungi Oluganda baali balukola ki naye abaali boogera Ikinyarwanda si Olunyarwanda abaali boogera Ikinyarwanda be bakwata ekifo eky'omukaaga so si abanyarwanda naye ne musesa sene ebaddewo tetubangako n'abanyarwanda ayongerako n'agamba nti abanyarwanda munnyo buli wamu gubeerawo okuviira ddala waggulu ku toopu okutuuka wansi nakyo kankitangaza muwala wange Muganda Gashumba Munyarwanda muwala wange Nantume tasobola kuzaala baana baganda wa Gashumba azaalayo banyarwanda nange kawala ka Gashumba senga kabadde n'empisa nga tekamala dde okwejeegula bwekati nga nakawasiza n'enkaleeta eno ewange tekayinza kuzaala baana banyarwanda wange nga Nantume bw'atasobola kuzaala baana baganda wa Gashumba
ne Sheila tasobola kuzaala Banyarwanda wange nyoka abanga omunyoro n'akuzaala ku kika. Bino ebigambo byayogera ng'aleekeza ng'alasana abyogera ku Jjunju Kiweewa omwana wa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Omberebedye. Oyo mwana si Munyarwanda, nnyina Munyarwanda naye tasobola kuzaala abaana Banyarwanda Buganda. Jjunju musajja Muganda. Nga ne Gashumba bw'alina omuwala omwana gw'atayagala kutulaga kuba Gashumba talina mwana oyo omu, alina abaana babiri. Alina omulala gwe yazaala muwala gwe yasomanga naye Masaka nga be babagoba mu ssomero bombi. Mwami Sewanda gibino bijjawa ndi musajja amanyi okunoonyereza kuba tubadde tumanyi Sheila ate nasoma apaana. Gashumba bwe yali asoma mu ssomero e Masaka bamugoba ali mu siniya yakusatu, babagoba mu ssomero n'omuwala Omuganda. Omuwala Omuganda oyo yamuzaalamu omuwala oyo gw'alina naye tayagala na kumulaga mu bantu n'okubasosola abasosola abayisa buwimbi olw'okuba yamuzaala mu Muganda. Naye ffe Abaganda tuli so accommodating. Ekimu ku byakuza Buganda nebitutuusa weeri wano baali bagiyita assimilation. Yensonga lwaki Buganda bwe yatuuka ewa Kamuswaga ng'emuwamba teyamutta bonna abaaliwo wabula yaddira buddiza abantu be n'ebagatta eno ne tubeerawo. Kati bino Gashumba byayogera nze simanyi gy'abijja naye njagala bwagaza atuyambe atuwe bwino nga ffe bwino bwe tuleese. Naye ate ffe Gashumba ng'omuntu tetumwinaako obuzibu tulina ku bigambo byayogera. Era tugamba Banyarwanda banne nti ebigambo bino Gashumba byayogera bwe musirika ne mutabyanukula kitegeeza nti mubiwagira. Byonna ebiriva mu bino biyinza okubeera ekizibu gye muli. Ate Abanyarwanda buli wabeera bafuna ebizibu ate si gwe gusoose. Wano wokka e Buganda we batanafuna bizibu. Bwe baali ewaabwe e Rwanda balwana emirundi emirundi gye n'esatu n'okwetta betta. Oyinza okuba mu 9 mwena watu nazaalibwa naye abamu batuwuliriza era n'abatulaba mu 9 mwena baaliwo. Abanyarwanda betta n'emirambo ne gikulukuta mu mugga ne gituuka ne waffe e Uganda. Abanyarwanda babadde Tanzania we babadde awo Museveni we yazimba essomero, President John Pombe Magufuli ye yabagobawo kati bali Sangobbe mu Uganda. Abanyarwanda bagenda e Congo beeyita Banyamulenge era okulwanagana okubaddeyo bangi kubo bafudde. Abanyarwanda bajja mu Ankole Lwakasiisi egimu ku misango egyali gimusibya kugezaako kutta Banyarwanda abo kuba yabalangirirako ekitta bantu ne babatigomya ente zaabwe ne bazirya. Buuza abali mu Ankole kino bakimanyi nti mu refugee camp eye Mbulo Leke Mbulo Abanyarwanda abaaliyo babakolako ekitta bantu n'abali mu Ankole mwennyini ne batta ente zaabwe ne bazirya, abakazi ne babakwata ne babasobyako. Ekyo wano mu Buganda tekibatuukangako. Wano mu Buganda twabasembeza busembeza ng'ensolo zibalya zibamalawo mu neekongolero, Kabaka n'abawa n'ettaka ne Namutamba babeereyo. So tubadde n'Abanyarwanda baffe nga bateredde entende. Abanyarwanda tebaze kuba Gashumba bano. Higiro Ssemajjege yali omu ku bantu mu lukiiko lw'Obwakabaka bwa Buganda era nga mubaka ng'akiika ng'era ateesa bulungi era alina n'abaana bangi be yaleeta n'abayingiza Obuganda ne bafuuka Baganda besinza kubulya mannya gaabwe kubanga bo ebya Gashumba tebabiriiko. Nabadde ne mukwano gwange ali Bungereza nga ngamba nti ebyekisirusiru Bagashumba bye babyogera bo balina abaana baabwe baava nabo wano ne bagenda bo bokka ne bazaalira abaana e Bungereza. Naye omwana tayinza kugamba nti muna Uganda olw'okuba yazaalibwa ludda Bungereza. Barack Obama babazaalira Hawaii mu Amerika nga kitaawe mu Kikuyu naye tayinza kusinzira eyo mu Amerika n'agamba abaayo nti nze ndi mu Kikuyu wa wano, Abakikuyu bonna bali wa wano wetuli. Obama agamba ye mu Amerika alina lutusi luddawa e Kenya nga kitaawe gye yasibuka n'azaala mu maama we eri. Kati baba Amerika ate bo bafa ku nsi yaabwe ebyamawanga kuba bo tebabirina. Ffe tulina amawanga kitumanyi obulungi nti bwe mpasa omukazi omukyoli abaana bazaala Baganda si bakyoli, n'omukyoli bwawasa omukazi Omuganda abaana bazaala babeera bakyoli si Baganda. Kati tusaba era twegayirira mikwano gyaffe bakoddomi baffe Baganda baffe bannyinaffe nti tubadde nabo ebbanga ddene. Ne Museveni okujja nga Gashumba bwe yayogera kyo kituufu. Museveni okujja tusanga n'Abanyarwanda wano era yabasangawo. N'olwekyo ffe olw'okuba twabaagala nnyo ne tubatonderawo n'eggwanga ne tugamba omanyi ffe Abaganda tunyumirwa nnyo okutunda amawanga. Tulina Abatanzania, tulina Abasudani, tulina Abakongo, tulina Abarundi naye nga ne Burundi eri amawanga aga
tribes zisatu niwo ne Buganda fe buli ave Burundi aba Murundi oba mucho oba mutwa oba muhutu oba mutusi so ebigambo bino eby'okulabera eby'obusagwa twegayirya Mwami Gashumba oba Abanyarwanda abalala bayogere bakome ku Munyarwanda munnaabo no Gashumba Mwami tayinza kuba nga yatusigako buchayi ng'ate baganda be bino ebyo tebabimanyira tebabirimu. Mwami Kashumba mu bigambo bye era ayongera agamba nti mu ggwanga lino mwakafugibwa ba president batana Abanyarwanda. Ani nani? Bameka bomanyi gwe ngo omutunulizi w'ensonga bameka bomanyi abakakulembera eggwanga eno bamanyi bulungi nnyo. Sir Edward Mutesa ye president wa Uganda eyasooka musajja Muganda kati ndoza abuza mwenyinde ya Mutesa eyo bogitumya ogira botya kati kankubulye wayalaga wakafugibwa batano fa Abaganda tuyina ennyinde eziwerako tuyina ennyinde endalo tuyina ennyinde enganda tuyina ennyinde enziba ebyaffe bya kika kirala kati yatubuulire nyina wa Mutesa gwamanyi ne nyina wa Mutesa gwayogerako oyo yasooka okulembera Uganda Irene Drusilla Namaganda omukyale yali yeddira entengobe bwabanga gwayogerako nti yennyina waki yennyina wa Mutesa maze okukinnyonnyola nti omukazi Omuganda bwafumbirwa Gasumba tasobola kuzaala Baganda ewa Gashumba azaalayo Bannarwanda. Owokubiri president yaddako yali Dr. Paul Milton Obote oyo ensi buli omwe mumanyi nti musajja mulango omusajja omulera addako kulembera Uganda eno. Owokusatu yali Idi Amin Dada Nyabire Ayume ensi ekimanyi bulungi nti oyo mukakwa simanyi oba Munyarwanda nga webagamba ye wadde yeeyita mwana wa Mwanga naye ensi ekimanyi bulungi nti mukakwa. Bwe tuvaawo ng'ovudde ku oyo eyajja okufuga ensi eno wano bayagala ne Yusufu Lule otumira Lule tolaba Lule ng'ensonga y'ensonga Balule bali wano abayiti ate Balule bantu betumanyi bazaaliddwawo era babadde Luda. Professor Yusufu Kironde Lule tumumanyi bulungi nnyo tabangako Munyarwanda oyo naye yafugako ku nsi eno. Godfrey Lukongo abinaayisa oyo naye yafugako ku nsi eno. Paulo Muwanga Military Commission naye yafugako ku nsi eno. Obote n'akomawo ogwokubiri ne Tito Okelutwa naye n'akulembera ensi eno ne Yoweri Kaguta Museveni gwasobola okwogerako omu nze gwempulira gwe basiikako olugambo Yoweri Kaguta Museveni gwempulira naye siina bukakafu kwekyo. Naye nze nsoma biwandiiko bye Mwami Museveni mu lupapula lwa Daily Monitor yatuwandiikira mu Maachi wa 2008 yatuwandiikira n'atugamba nti asibuka Tanzania. Awe nkugambe John Pombe Magufuli we yagoba Abanyarwanda kati abali esango bbe era Mwami Museveni naddamu n'akyogera ng'agenza okutongoza omudumu gw'amafuta era yali sango bbe yali Tanzania ne Samia Suluhu ng'annyonnyola ensonga lwaki tafaayo sente zisinga obungi bwe ziba nga ziri Luddawa nga ziri Tanzania. Ekyo twagenda okukiwuzika nga kigamba nti era naye Mwami Museveni yasobola okuba kati Gashumba yazemu n'obujulizi ng'agamba nti Museveni okujja yabasanga wano yavaawa okujja abasanga wano. Kale Mukama wange nze siina bingi bye nnyinza kwongerako ku ebyo Mwami Gashumba yabayogedde byembulidde mugezi ategeere. Mukama wange nga tuludde ku bya Mwami Gashumba ekyalo ekisembayo tugalewo gwolowooza lwaki passport ne ID zireese obuzibu ku internal affairs? Ebyo bya bulimba era lwaki tebaziwa Abanyarwanda tebabamangako passport. Gashumba yavaayo bino byali bitegeke. Njagala omanyi omuntu gwe bagala kweboneka Kaguta Museveni nti muyeekera buli kyakola akikola akipulaninze ng'alina gy'ayagala era eno Kerere yagiteekawo abantu bagisavuwaze amalirize akole dikuli ye nti omuntu yenna agaana okulwandiisa Omunyarwanda ng'ategedde nti tugenda mu kuwandiisa bantu. Era Mwami Museveni yayisa dikuli ng'ebulayo ebbanga ttono nnyo akakiiko k'ebyokulonda kadde mukawandiisa abalonzi Abanyarwanda. Okitegedde Gashumba ye agamba nti Abanyarwanda baba amapasipoti yagirina ate y'omu kuba yogera emisana ttuku nti Munyarwanda. Omwana we alina pasipoti ate ne bwe bamukwata ne pasipoti bamukwata ne zisuka 10. Kiki ekiri ku internal affairs kuba tekirina ku Banyarwanda bonna naye abantu tebabawa pasipoti zaabwe bagaziriyo zijjudde. Anti kati yali badatu gamba nti Banyarwanda passport yaliba. N'omuntu omulala gwe nawulira ng'ayogera bamuyita bukyana. Mukazi Munyarwanda ayogera misana ttuku nti Munyarwanda ayina abaana aba naye yalina passport n'abaana babala babiri balina passport
basatu balina passport ababiri mwe bama passport kati gwe that defeats my logic omuntu okuŋŋamba abaana bange batano banyarwanda naye ababiri baba ma passport ate abasatu babawa ekyo kitegeeza nti ababa ma passport ensonga yabamisa passport yali ndala si ya bunyarwanda obulimba awo katuveeyo nsobola ntangazeko ku kino ekirala enteekateeka etteeka ku kkooti y'amagye lisubirwa wiiki mukama wange eri etteeka ffe twagala kulabula bulabuzi liina wetuyambira ffe twagala kulabula bulabuzi babaka ba paalamenti twategedde Museveni yabadde milioni 10 bamuyambye okuzzaawo akawaayiro akakkiriza kkooti y'amagye okuuza basiviliani ffe ekibuuzo kye tulina mitwaffe gyaffe kigamba lwaki Museveni alwana nnyo basiviliani babooze mu kkooti z'amagye nga tulina kkooti zaffe semateeka z'amanyi ekirungi mwami Museveni tumusaasidde kkooti abalamuzi ku kkooti ensukkulumu ekyo bakisazaamu abakooti ab'amagye tebajja kukozesa balamuzi ki mu kkooti za bulijjo wabula tugamba buli muntu yenna atulaba era atuwuliriza gwe tunuulya mubakawo wa paalamenti bajjawo ebisanja ne tubasiriikirira ne bajjawo ekomo ku myaka ne tubasiriikirira tebajja kuzzaawo okutuwoza mu kkooti maasho tubatunuulire ekyo tubalabudde bali kamanyi ng'akoza n'owebbwa ssente bazirye naye bazirye nga bamanyi nti bamala okuyisa ekiteeso enkera mu Uganda tebaliimu tujja kubanoonya omu tewaliwe kituyambira ffe abantu babuli kituyambirawa ekiteeso kiyamba omuntu omu ayagala okuwozesa abantu mu kkooti eza bulijjo walabye omukazi omulamuzi nga Makiza Besigye beyiro yagambye ebisaanyizo byonna ebyetaagisa omuntu okufuna beyiro Kiza Besigye abirina naye tajja kumuwa beyiro kubanga emisango egimuvunaanibwa gya Nagomola era Kiza Besigye alina obusobozi obutaataaganya okulonda Kiza Besigye omuntu bw'aba alina obusobozi obutaataaganya okunoonyereza ebitongole byaffe bitusasulira ensimbi byonna betuwa ssente obutitimbe n'obutitimbe n'abiremesa omunoonyerezaako omuntu omu then you have a problem kitegeeza waliwo obunafu si bunafu tulina kizibu ekyetaaga okujjawo that's why tugamba kino gavumenti ya Museveni yeetaaga overhaul bonna baveemu tufunana mwami Sewanda gy'olowooza gavumenti teekozesa ekkooti y'amagye ng'akanyeewa okuyisaawo ebyayo ekyo nakyogedde dda nti eyagala kukwata baludda luvuganya gavumenti ebasibe ate yeeraga tetunuulidde baludda luvuganya y'abantu bonna bali bo tebaakozesanga maanyi gavumenti embi ekola etteeka ebbi neefuga abantu obubi ng'ebagamba nti amateeka bwegagamba kati mwami Museveni akola mateeka mabi n'atufugira mu mateeka amabi emboozi tebankadde kama wange siibula aginywa yagikaddiya ebigambo butalekeka sebo tunadda mulundi nze ndi mbaka yeeteeseteese okwesimbawo okuvuganya ku lukiiko lwa paalamenti nga nkiikirira Nansana municipality olukiiko lw'okwanga olukulu nabwe buto ntunuulira abantu bonna bali mu Nansana municipality omufaananyi si y'ensonga nja biteekawo mu kiseera ekituufu banninde nze nja kuteekayo ebifaananyi oli ku lujja okonkona essaawa yonna nja kuteekayo ebifaananyi nga maze okuva mu kamyufu ka NUP bwe nampa kaadi nja kuba ebifaananyi byange mbitimba ayagala obbirabako ebifaananyi byange bifaanana ku mutimbagano ebiri ku peegi yange ya Facebook bw'obissaayo awo oba onkoledde mukama wange tweyanza nnyo tweyanza webale nnyo era bulungi